BBS telefayina eyaffe nkwebaza era nyongera okusiima okwekumira ku telefayina eyaffe. Omwezi guno ogw'ekkumi okuva ddala ennaku z'omwezi lumu paka ennaku z'omwezi asatu ekitongole ki Buganda Land Board kirina enteekateeka ey'okutambula mu bitundu ebyenjawulo nga kisisinkana aboyinza okuyita mu lufutifuti ba clients abantu bebakolagana nabo ne ku mulundi guno tutunuulira abantu abali ku ttaka ly'Obwakabaka era eridukanyizibwa Buganda Land Board. Ekigendero kikulu okusinziira ku bakulu abatutegeeza nti baagala okumanya ebiruma abantu baabwe ate era mu ngeri y'emu n'okubinogera eddagala. Yenteekateeka eno yaweebwayo omwezi guno ogw'ekkumi. Olunaku olwali tulindejje oyinza okugamba nti ku kitebe eky'endejje batwala ebitundu bingi era nga bwe munaawulira omukulu atwala ekitebe kino bw'anaatunnyonnyola. Olunaku olwaleero nsisinkanye omu ku bantu abasobodde okujja okubaako si kubaako kye boogera oba oliawo naye nga bazze wano we mbasinkanye ku kitebe endejje nga bazze okwebuuza nga bazze olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo. Twagala tumanye ddala ensonga emuleese ebadde ki era tumanye oba ensonga eno ekoleddwako oba oliawo ate naye ayinza okubaako n'ensonga endala gy'ayinza okutuwa kubanga ekigendererwa kwongera kufuna birowoozo okuva mu bantu ate era n'okulaba engeri gye basobola okuweereza abantu obulungi. Wano tuli ndi n'omukulu Wasaanyi Daudi ava ku mutala Gangu era gwe nsoose ddala okubanga nfuna njagala atubuulire ddala ekyamuleese ate era n'engeri oba oliawo gy'asobodde okubanga ayambibwamu. Mukadde wange oli butereevu ku BBS telefayina eyaffe atukwaniriza abantu baagala kumanya oyinza otubuulira ku linnyayo wadde nze mbagambye gwe Wasaanyi Daudi oyinza okuba nga olina n'amalala oba oliawo agasukka ku eryo. Ssebo neyanziza nnyo neyanzeege mbalamusizza nnyo bannange abalabi ba BBS. Guno omukisa gw'amaanyi oyinza okwesanga nga mu bukadde obuli mu Uganda batono nnyo abagufuna. Nange ekindeese wano olwaleero ate kinyongedde kunninyiza n'okuzimba n'enzimba. Neesiimye nnyo okuba nti sinkanye omukulu akola ku bya mawulire ga BBS. Ekindeese wano olwaleero omulanga omutwe gugamba nti kiki muzze bwe mwawulira omulanga kiki ekibaleese. Omulamba nga guno gutuzuukusizza nnyo. Omanyi tulimu obugayaavu tutya subira amanya nagoogedde nti nze Wasaanyi Daudi ntuula ku mutala Gangu ku kyalo ky'aboolugave ewakaweekwa era yankuuma. Omusajja Muganda ndi musajja muzira mmamba eyo sijja kugendayo nnyo kati okuba omulamwa kirala naye tubaddemu obugayaavu bungi okubanga tuteekateeka ebifo byaffe ate nga tugamba nti ffe tukolerera ab'enkya naye ab'enkya tunaabakolerera tutya nga tetubateekedde. Tulinamu enjogera egamba teekateeka omwana naye tomuteekerateekera. Bwe jjajjaawo singa yateekateeka n'atakuteekerateekera waali baddewa oli wano mu Buganda naye yakuteekateeka naye teyakuteekerateekera walisanze eki tewali. N'olwekyo bibiri tubikole mu kimu. Teekateeka omwana naye ng'ate naye omuteekerateekera. Omuteeketeeka omugani nno kino nti okiraba bw'oti naye si mwe kiri wabula kiba bwe kiti. Tubateekereteekera ebifo ebyo. Bw'oba oleese tokiwandiisiza omwana anaakisanga atya. Ye abange bw'oba oli ddala musajja Muganda wazaalibwa wano wookulidde woobadde woozaalidde ozukuliza ate n'owulira omulanga abandi bane abali ku ttaka lya Ssaabasajja muwe obusuulu toyagala bbo. Bw'oba oyagala Buganda kitegeeza kuba tokyagala era tuba toyagala Buganda egende mu maaso. N'olwekyo nze nga nze kyansanyusizza nnyo era y'ensonga lwaki nsituse kujja mu ssanyu lyakyo
oba mbaddemu okusumagira kati ntandise okulaba tikyetaagisa era kyetaagisa ki tinoyo abadde gyali twefudde bannantabwaza ngaakuba mulyenkejja obusomyo tetwagala nnyo tombuulira ebyo bwetubeera eyo bigenda nnyo mu matu g'abantu ate mwattu omweyogereze takusuuza kayanziko kati oyaga nti ogenda mu ebyo ate omulala najja nawandiise golwaki lwewandiise ate oluvannyuma n'atwala anti aba akumaze ogenda okujjukira nga kyayisewo omugezigezi akuguza ekibira atya mu kibira kyo ekiri ku kifo kyo oba ku kibanja kyo oba ku ttaka lyo mwagenda n'atema akaggo nga kano akange kenkutte bw'amala okatema n'akayoyota bulungi nnyo n'akaada n'atambula n'omuyita owanga akati ako okatunda ntye okatunda ssente mmeka kanjogerere mu byedda ti ssente 3 kankuwemu ssente 2 ng'omuwa ssente 2 akajjeewo omugezigezi ndowooza ndumazeyo bulungi kakati tulaba ayinza okwebuuza nti gwe nga gwe omulanga waguwulira n'ositukiramu n'ojja era otuwadde amagezi wano ku ntandikwa nti ababadde beebase ke kaseera bazuguke bajje okusobola okulaba nti bateekateeka ate era ebintu byabwe oba ebiwandiiko byabwe bibeera birambula okufa bulungi twagala kwebuuza gwe ensonga kiddala enkulu bw'ozze wano gy'osookeddeko gyensookeddeko ebiwandiiko bino bituteeka ebyo bitubulako era nfunye amagezi aga nti bwe kiba kikyumba kikakasiddwa omutongole wa ssaabasajja gyali kati ng'akumanyi okiwandiisa ekakuddawo ebiwandiiko byambulako nyabo oŋŋani gwokabira yagenda ddeki jangu weebuuze bw'onoomala okwebuuza ojja kumanya ate otegeere era omanye olugendo lutandika otya totya gwasigaddeyo totya embuuze zenva nga zifumbye ye mwannyoko bw'oteebuuze ojja kusigala nga tomanyi ate nga totegedde ojja kusigala ng'omanyi naye nga totegedde byanjawulo tiwali kitamanyi n'omuddo wano wetutudde gumanyi naye entegeera weyawukanya mu kutegeera wawukanyisa nti ono pasipalamu ono kalandalugo ono kisooka nti olina gitambulira ku ki ttaka n'olwekyo nkuba omulanga era mbakubira omulanga ogutali gwa kungula ti bannange abali ku ttaka lya ssaabasajja musitukireemu ng'eyatega ogw'ekyayi mujje muwandiise ebifo byammwe ate sente ze bagambye tokuba nnyo ndulu wabula buuza bano enkola ntya gwayagala ekyapa bajja kiku gwatayagala ekyapa ngaoyagala busuulu kirungi nnyo kubanga ne bajjajjaffe bawanga buki busuulu waliwo ate ogamba nti bwewayita enteekateeka bwezita abantu olwokuba nti babeera bangi nti oba oluusi balulusibwawo enkola ogirabye otya ey'abakozi kati abazze ku branch abakozi balina saavisi nungi nnyo era toyinza ga nti watuuse wano watudde awo tewali yakufuddeko weebuuzizza ku ono nga tewali yakufako mwattu bamaama nze mbayitira bamaama n'abaami abbe tusanzeewo saavisi yabwe nungi era baweereza batuufu era akunnyonnyola naga nti wano nno nti kino nekyetagisa bwe tuli nkoze nti tandikako omuntu otandika n'enkumbi emu bw'oba onoolima totandika na mpangi 3 enkumbi eki omunafu addiŋŋana akira omulima nabbimbi gwe enkumbi emu eyo gy'otemye ejja kukuwa emuwendo kijja kusigala nga kikubanja otuukirize era mpozi waliwo bino nti okuwandiisa bukadde nsaba busabi gavumenti yaffe eya Buganda kubanga abamu nze nga bondaba boŋŋamba obukadde oyinza okusanga ku kikanga nekimpa obugaya kunenzere nenebaka naye awo wewali okugonzagonzaamu kyenjagala ddala nti biki byewandyagadde ng'ekitongole kitereezeemu okusobola okuweereza abantu ba ssaabasajja obulungi nze kati bwe nzize banga nina omunnange okuwandiisa ekifo kyo oba oyina kimu nti kikwetaagisa obusuulu ojja bbuwa obwo tebumenya naye okwewandiisa kuno kokakasa bakusimbire amayinja okulaga nti ekifo kyo oba kitono kitya oba kinene kitya wano wekiyita obukadde bubiri basindika omusaveya ajje akuwandiise
obukadde bubiri banaye ekikooko kino njanko obukadde oyinza okusanga kukika ne bakutubayo akaka obukadde tubuliyo ate enkola ekibanja nkola bagikiriza bulungi nnyo yempanja eri gye nagambye nti bw'oba otandika enkumbi ki so tojja kutema 3 mulundi naye bw'obanga otandise okwewandisa nze nsuubira ojja kutuuka gy'olaga mukama katonda nga ye mubeezi waffe nsuubira tujja kukulaakulanya Buganda bye mutugamba bulijjo tubalinga nange tulekeraawo ate n'okukaaba emiranga egyo tulekerawo kaaba tusitukiremu kole sawa sajja atugamba juzi wano tulekerawo okubongoota wadde kwamaanyi nnyo tulekerawo okubongoota kali ne mu nsonga zino ez'ettaka mulimu okubongoota olina omusanga ali ku kibanja kinene bwaguuga talina kiwandiiko nawugulawo mukyana bajjajjange yagulawo ate byambulako situka bano bajja kuwa amagezi ngeri kijofunamu ebiwandiiko era nze kyensanze wano azenga gundi ku mutwe nterente emmeme etebenkedde kubanga maama nkutteko anyinyonyodde bulungi nnyo nga ndaba singa mba ntaddeyo omwoyo nsobolera ddala mu nteekateeka eno olinayo ku baana nga nabo ogenda kubakubiriza nkubamakasa bagenda kulaba mbalina so bakubiriza nogaa nti baana bange ensonga eno eri bweti ne bweti era abaana abange mbagamba nina ekigere kimu njagala kyakubiri lwaki bye tulaba kati abantu n'okuziikula abafu bituwa okwongera okukyusa ku bungulu kyekiri kye nagambye nti abaana bateeketeeke ate nga bwobateekera abaana bano bw'obateekateeka obuteesiteesi n'otabalaga okuŋŋaanya otya okutuuka w'otuuse beebo abavulubana n'osanga nga kewaleka ate bajjewo mu kifo ky'okwongerako bajjawo bujja kutuusi kukendeeza kugirawo ddala abafu ne babaziikuta lwaki kubanga bwateekateeka ate tewabateekerateekera wateekateeka naye bo tewabateekateeka kubalaga so bibiri byonna tubikole era katonda ate katonda bwe yali atonda teyatondayo kimu ekituufu buli kimu bibiri kisige bukoyoko byonna bikola tokola kimu tosomesa busomesa ne bayigiriza okukola tobayigiriza kukola kyokka n'okusomesa basomese weewaawo toyanza nnyo toyanzege mukadde waffe Wasaanyi Daudi akubuulidde gwali eyo nti kikulu okuba nti bw'owawulidde omulanga guno baba oba oguwulidde walibadde ojja misinde noba nga osobola okukola ku nsonga zo ate n'abaana bo balina nabo bategeeze ku nsonga zino kubanga ekyamazima kiri nti singa tofaayo ate oyinza okufiirwa byonna so singa ofaayo ate osobola okuyambibwa kubanga tutegeezezza wano endejje bwe tuli ate abakulu okuva mu kitongole ekya Buganda Land Board bakuwa empeereza ennungi bawuliriza ate era bagenda maaso n'okuwa amagezi ku nsonga zonna ezikwata ku ttaka era oba nzize wano nze eddakiika ze mazaawo ansobeza n'obwongo nempulira nga buzuukuse gye mbadde nebakidde ng'otandise okuyiga weewaawo ku ssaawa eno ndi n'omumbejja mazzi omumbejja ono nga y'omu ate ku baweereza wano ku branch eno ey'endejje tugenda kuwaya asooka tubuulire enteekateeka bwetandise ate boolyawo n'ensonga ddala lwaki bakoze enteekateeka eno ate era tunnyonnyole abantu abazze balina nsonga ki ez'enjawulo era abalala bakyaliyo abasuubira okujja bagenda kubayamba batya nga babaweereza wano ku branch ya Buganda Land Board ekitundu eky'endejje Rufuka. Mumbejja nsanyuse okulaba ku BBS Fine yaffe. Nange nsanyuse okwogerako naawe ssebo. Batulaba ku Fine yaffe enkuba eno Fine yaffe ensonga esinga okubeera enkulu gye baagala okumanya bagala kumanya ku nteekateeka eno gyemayise client interface nga mwaba Buganda Land Board. Yes, kakati nga Buganda Land Board twateesezza nti kubanga tulina ba clients baffe ab'enjawulo mu masaza ag'enjawulo era nga nabo babeerako ne bye baagala okutwebuuzaako baagala okutuyambako okubayambako mu ngeri ez'enjawulo so ne tuteekateeka enkola eno eya clients interface tusisinkane maaso ku maaso ne ba clients baffe tubawulirize biki bye bandyetaaze okubayambako.
Yes, era ng'enteekateeka eno yatandise omwezi guno nga 2 era egenda kuggwa omwezi guno gwonna egenda kuba ng'etambula. Tugenda kuba tusisinkana ba clients baffe okuva ku Monday paka ku weekend. Mu nteekateeka eno ki ekiriwo ekyenjawulo ekiri ku branch kati nga gye tuliko ey'Endejje oba oli awo ekitabaddeewo bulijjo? Ekiriwo essaawa zino nti tubeera ne ba officers ab'enjawulo. Tulina aba lands relations officers, tulina aba enforcement, tulina abaweereza ab'enjawulo. Tubeera n'enteekateeka nti tugenda mu field ne tusisinkana abaweereza aba clients baffe ate oluusi ne tutabasanga ku ground. Naye kati ekyenjawulo ekiriwo nti ffenna weetuli olwaleero. Era tugenda kubeerawo guno gwonna omwezi nga weetuli. Tuyina bannamateeka, tuyina abapunta, tuyina abaweereza ab'enjawulo nti client waava eri nga yeetaaga obuweereza obw'enjawulo oba balina nkaayana oba waliwo ekigenda mu maaso nti bakanso weebali. Nti ayagala kumupunta waliwo kyataategeera ku kumupunta abapunta weebali. Nti ayagala kumuwandiisa abawandiisa weebali. So kyekyo ekyenjawulo ekiriwo nti ffenna abaweereza ba Buganda Land Board mu biti eby'enjawulo weebali. Ate nabakujja ayinza okwagala okumanya kuba tunyonyodde nti mwatandika ennaku z'omwezi 2 mumaliriza ddi era mukola mu budde ki ate nabakujja abeere ng'asobola okumanya enteekateeka eyo. Kakati nga wekyalambikibwa nti nno tugenda kukola guno gwonna omwezi era bwe kityo wekiri tukola okuva ku Monday ne ku weekend tugenda kubeera nga tuweetuli okuva ku makya ssaawa 2 paka olweggulo ku ssaawa 11. Yes. Mubasoose okujja aba bwe mwakalabako ebimu ku bizibu bye basoose okuleeta byekuusa ku ki? Beekuusa ku nsonga za busuulu, kubapunta abamu tebabitegeera ti ate kati obuyinja ate kakati bakasimba wali ate kakati nze nakomanga wano bwe batyo. So ebintu ebyenjawulo obusuulu obubagerekera obwagerekebwa bwe balina okusasula. So bwe bityo ebintu bwe bityo ebyenjawulo bye bajja nga beebuuzaako kubanga waliwo abamu abatabitegeera nti nze nina ettaka lyange litono nnyo nsobola okufuna ekyapa oba nina kusigala ku busuulu bwokka. So kati abaweereza baffe weebali okubannyonnyola buli kimu ekigenda mu maaso, ki kye bandyetaaze, ki ekyataagisa, ani yeetaaga okusasula obusuulu, ani yeetaaga okufuna ekyapa. Waliwo omuntu nga ye oba oli awo tannafuna ttaka ku ttaka lya Buganda Land Board, mutayinza okubeeraawo ng'oba oluusi yeetaaga kwongera kumanya oba omuntu oyo ng'ayagala kulaba nti waliwo ekitatambula bulungi oba mu mpeereza ng'ayagala kibe nga kyekitereezebwa, omuntu oyo yakkirizibwa okujja. Era y'ensonga lwaki twataddewo interface bajje abantu baffe bonna abali ku ttaka ly'Obwakabaka bajje beebuuze ku nsonga zonna ez'enjawulo eziriwo mu ttaka lya Bwakabaka. Ate abalina okwemulugunya bonna bajje kubanga era ne bakanso tubayina. Twenza nnyo tweyanzeege ndowooza ekigambo kyekisembayo kwaba tannaba kubanga bajja ate mu ngeri yemu n'abasuubira okujja kyoyinza okubanga obawa. Abantu baffe mwenna abatudde ku ttaka ly'Obwakabaka n'abandyagadde okutuula ku ttaka ly'Obwakabaka tubakubiriza nga Buganda Land Board mujje mutwegatteko, mujje mutwebuuzeeko. Tuli wano okubaweereza kubanga abakozi ab'enjawulo bonna mu bitongole byonna mu masaza gonna weebali. Tweyanza nnyo tweyanzeege gwalaba telefayini yaffe programu eno ttaka yenyaffe owulidde okuva eri omumbejja bwategeezezza nti naawe alina okwemulugunya jangu bawulirize okwemulugunya kwammwe ate era mu ngeri y'emu okwemulugunya okwo kwogenda okuleeta kwe kugenda okutereeza empeereza nti oba olina okwemulugunya kwonna ekitambula bulungi ne bw'oba olina kwemulugunya ku mukozi nti omukozi ono bonna abadde akola naye nga takola nga bwe njagala bajja kuwuliriza ensonga yo. So totya tosigala eyo ng'olina ekikuluma oba oli awo n'okuvumira obuvumirizi ng'oli eyo ne bujja n'otuukirira abakozi bajja kwongera maaso n'okuwuliriza ate bakuwe n'empeereza ennungi. Programu yaffe ttaka yenyaffe bwetyo bwegenze. Sigala ng'olaba telefayini yaffe. Ayi Katonda kuuma maaso moogi. Ettaka nyaffe ewagiddwa Buganda Land Board nyweza obusenze bwo kati.